Nonya ne wentandikira siraba uba nange muli mutya tubadde tubuliridde naye kyatubuza kyali kituufu twagenda mu kibira naye kirungi amatungulu ge twagenda okunoga mu kibira twakomyewo nago ekyo kirungi naye ate ne tujjukira newankubadde tugenze mu buweereza obupya waliwo bye tutalina kusuula waliwo bye tutalina kwerabira mujjukira bulungi nga tuli wano ne bakkiddeawo twabagamba nga bino bitujjanga kubinyumya era tubisigaze omubaka wa paalamenti ekikulu kyonna ye saaviisi nino ndowooza saaviisi era otandise obubaka okusooka kwa byonna oli otya nsooka okwebaza amina ate n'okusingira ddala ne neebaza abantu bannansi baatukola mwebale nnyo mwebalire ddala atwalajananga ntubaga mukamuwe nze muyina kati omubaka wammwe naye ate nga honorable kati honorable yankyazizza naye ate Katonda agenda okukola ebyamagero honorable akyazizza His Excellency the ambassador Rose for mattress kigambo kya ambassador mwakyono nagwe ne kasuku sebo twakyono tya mwalanga ambassador kimanye ensi yona yali eyono nesengero za ambassador abantu banagamba oba kasuku agenda kutuula wa bannange oba bannange bagenda muwa batya abantu banagamba eneyo mukulu naye alimba kasuku naye bamuwa bwa ambassador koga buli muntu atandika okugera byayogera kakati obwa ambassador babutegeera batya ngamba abantu bategeera batya obwa ambassador okanyota kasuku ntasobola kufuuka ambassador naye se wa ambassador tugenda okulanga avaayo nga ambassador bwakyakunywa naba nenga bamuloze bulungi naye oli otya munange gyendi webale okoze bulungi okwebaza abantu b'ennansana sinza butabeebaza ziramu okwebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwagala National Unity Platform mwebale okwagala Zambali Plus Mukasa mwebale okwagala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange President tuli basiimu nnyo watukola bulungi era tumanyi yonna gy'oli olutalo tetunnagguka tebinnakoma tukyali wamu neka tuli ku bino ebyaffe ebyokwongera okulaba ng'ensi nayo tugitereeza mu birala bye twalinga tukola kubanga watugamba emirimu gye tubadde tukola nga mituufu nga gigatta ku ggwanga tetugiyimiriza ffe tubadde bannamikolo mbadde munahane bannange bannaabeeranga wakateebereza mbadde mwogezi wa ku mikolo saagala kutta saaviisi yange era olina ogisigalamu ndi musajja munnamawulire saagala kukowa kuwabula bannange bannamawulire era olina okugasigalamu ndi muyimbi mu kwaya era olina okuyimba okubanga ne mu kwaya eyo nyimbamu mu kuweereza mu Bwakabaka nze wuuyo gy'oli wanga nina okubeerayo nga bw'omanyi kakati ate mukama yankoze bulungi bampadde obwa Minister of Sports nze minisita w'ebyemizannyo mu gavumenti ey'ekisiikirize lwaki eyitibwa ey'ekisiikirize kuba nako andi kati tuba tugamba eri weegwire neyeekwata wamma ekisiikirize kibaawo ng'omuntu nedda nabyo olina obimanya ekisiikirize kibaawo ng'omuntu ayimiridde oyogedde bulungi omulambo teguba na kisiikirize oyogedde bulungi kati kitegeeza omuntu bwaviirawo nene yinza okugenda ate n'ekisiikirize nekigenda kati awo mulina okubiteekeza kyova olwomuzesaaga tuyite ekisiikirize tugamba alternative government eddako gavumenti naye ekisiikirize omuntu olugwa bapanga nakyo kibula kakati eyinza okugwa n'ekisiikirize nekigwa bannange nze nange neebaza Katonda ndi ne honorable yankyazanga se honorable nga tutambuza byaffe naye olwaleero kati nange ekitiibwa kyendimu yakubye suuti eziraga honorable nange nenzijanga His Excellency the ambassador Rose for mattress naye ngambira mukamawo ajja kumpaayo ku mifaliso egyo gitegerekeka abantu bange mu bitundu ddabo Sukuma Lugo Buwambo Nasse Guludde ne Kikoko eyo abali mu mbeera enze munina abakadde abatondolo benjagala tugende tukyaleko ko naye nga Rose for yakikulembeddemu bagenti omubaka ekyakibasakiddo kibagambe njagala nga ate ntambudde naawe kakati kyetugenda okukola ngenda kusitula bukolokolo nkutwale maaso g'abakama bange onnyonnyole ensonga zo nga nange era bwogenda okunsitula bukolokolo ontwale maaso ga sipiika nange nnyonnyole ensonga zange bane munatusonyiwa kati bye twogera biri mu parliament naye nga birimu nnyo motion petition rules of procedure naye nga ate
n'ekyo kirungi nnyo okyogedde ng'asaaga naye tukikole kubanga obuweereza butandikira ku buli muntu. Njagala buli kintu nga tuyambako Roseform ntambule nayo ebenga erabika mu kusponsoringa kati nina club y'ebuwambo egenda mu big league esamba omupiira bulungi nnyo njagala Roseform nga ngiraba nkuyamba abantu bange abawansi eyo ndabe nga Roseform erabika njagala Roseform ekulaakulane n'omuntu w'Nansana eno neewerera njagala okugikyusa ababadde bagamba nti si kibuga kifukire ddala city etegeerekeka ejjudde empitirivu ate neebaza Katonda obukulembeze olwaze enguudo zitandise okukolebwa munna nkwataganye bulungi ne Meya John Bosco Kaana Kambata ne Town Clerk Festo Kalungi lunaku mbayita ne mbatuuza njagala kumanya sente zano zikola zita zino ziragawa zino zidda ono kanti mukama wange katudda wano kati enguudo zitandise ate n'abakulaakulanya Nansana ne banguwa okujja ze KFC zonna zazedda naffe mu Roseform twataddewo njagala Nansana mu myaka showroom yaffe eri awo Nansana mu myaka gino tutaddemu amalwaliro tutaddemu njagala nga buli lwaga ngenda Nansana nga bagamba a wonderful city era kati nalabye n'olwennabweru mulukutteko lwambuka mpaka nalabye Matugga Gombe awo wonna nagenze n'enkola eyo omukolo nga simanyi nti nayo gw'otwalayo okuliraana emmanzi eyo yonna wange ne baŋŋa nti eno omubaka Zambali yatwalayo ne bwogenda eri ekirolo wansi ngadde ekalasa ezo n'enguudo twazitadde mu plan nsanze abamu bazisaba naye nga nange nina okwongeramu okulaba nga tuzirondoola twagala tukyuse kuba tuzudde bwe tunakola enguudo ezo zonna zonna nezikolebwa kijja nakutuyamba kukendeeza kalimpagano k'ebidduka akali ku Bombo Road ate era n'okwongera okukulaakulanya ebitundu eyo tuvudde ekikulu twogera bino bwe twogera bino tulina obyogerako naye oli otya munange gyendi teweesimbangawo era okwesimbawo nze Mukama yandaba neesimbawo omulundi ogwo era nempangula naye mbadde manyi era nengwa neesimbawo ku mukyala wange era nannonda ne biggwa palamenti neggwa tuteeseza mu kisenge tukubaganira mu kisenge tuyombera mu kisenge bino bye musituka ne mukuba emmeeza biki fe emmeeza tukuba kitanda gwe onoofubutukamu abalongo layira onoovaamu abaana wakola bulungi naye weebale kunsabira wakola bulungi manyi tunyumya ate betunyumirwamu wakola bulungi wansabira nnyo ebigambo byatambula naye kebayita akalulu naddala ke Uganda kalabe dduka nga gwe tewakadduka kalabe kola kye kalina okukolebwamu okawangula kisa kya Katonda anti era ekisa kya Katonda kijjako oyo alina kyakoze asobole okuyitaawo kisa kya Katonda tekisanga oli nti mu kkubo tulina nze nabadde jjo nafunye ekyokuyiga nabadde ntambula nentuuka enankulabye mu bitaala nga waliwo omukyala ndowooza yatabuse omutwe alina akakopo ka plastic atudde mu bitaala wakati emmotoka zino ezidde eno nga n'abatrafiki weebali naye omutrafiki kyeyansanyusizaako kyabadde kimu nabadde ngenda nakalikodinga nga ayimiridde ku mukazi yennyini waali waayitire emmotoka ziyitewo mu kifo ky'okugjawo omuntu bamutwala afune obujjanjabi ekimuliko kimujjanjabi yayimiriddeawo kyampaliza okupaakinga emmotoka ebbali ng'amudde mu bitaala nziremu ndabe bagenda mukolera ki ne patro nejja wewewe neyitawo n'ambulensi erade ndyawo nga naye wewewe neyitawo omukyala atudde n'akakopo ke omusirikale bw'aziyita ayimiridde kumpi naye neŋŋamba eno nsi omulalu tamufaako naye nga ssaawa yonna emmotoka bw'ejja nga tesiba esobola obbayo olaba meka babiri so kati ensi eno ne bwalaba bagiyita ensi anti nsi itaano fenna tusiitaana tuli mu nsi itaano awangula ensi itaano yasigala ayimiridde kasita ensi itaano ekulemerera ogenda kakati ensi eggwayo nti ensi itaano naawe wooli kasobola banga tosiitaana manya nti woli manya yakubadda onakusigala lunaku ng'osiitaana ne bwe guba mulimu kusiitaana ne bwe gaba maka kusiitaana ne bwe kiba kikusiitaana buli kyokola kirina kusiitaana wateeka okuba nga buli lunaku osiitaana ng'ate ne woosiitaanira olekawo maaka golona siitaanidde anti kyebava bagaa nti enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukunkumuka neyanziza onkoze buli kaka njagala tugende olwaleero twogere ku bingi bye tulabye nga ffe abagezaako okutereeza eggwanga n'okusingerera mu bintu by'amaka n'ebyemikolo nebyetulabye
olabye ebibaddewoko n'ebintu ebitandise okweyoleka ennyo byendabye mu mawulire naddala ku baana baffe oba ffe tupapa okukola embaga oba mulimu okukyamuukirira mu bavubuka ndabye ku mikolo saagadde twogere nnyo ku mukolo gwe nalabye naye ndabyeko story ebaddewaawo ndowooza wagirabika eya Nalulungi wagirabye? Nagirabyeko. Kyakuwadde kifaananyi ki? Ekisooka kya byonna abaana bazze mu bufumbo nga basinga bazze kubuguumirira kukyamuka. Gundi yampita ku gugwe n'embeerawo ng'ababuuza. Gundi yampita n'embeera emperekeze ne twambala ne tunyuma. Nange gawuni yansaaliza. Njagala nange nyambale wakiri ne bwe ndigisambamu n'envaayo. Ekyo kikulembedde nnyo obufumbo naye nga bufumbo bwe bufiira buvudde mu bantu abatakyabuulirirwa n'akajanja akangi mu bantu. Omuntu ava ku bufumbo nti eyo omwami n'omukyala eba factory egenda okukola production erimu abaana omuli abawala n'abalenzi n'abalongo ne bannamagoye. Kati production eyo kyegenda okufulumya kyetaaga kwekebejja nnyo nga bwolaba nti tuyina UNBS ekebera omutindo. Kakati abantu bangi nnyo bazze mu bufumbo nga tebakebeddwa mutindo. Kati obutakeberwa mutindo buleese ebizibu bingi ebitomedde obufumbo bw'abamu. Kubanga bw'obanga wagenda mu bufumbo nga wagenda kufumbirwa ng'oli mubuulirire tosobola kudda ate mukwata vidiyo mulabe nze ebintu bye byonna sirina kyenkutteko wajja n'ekigendererwa olimbega otuuse n'okutulaga obupale bw'omusajja obuli obwagudde ku ttaka okuweebuula. Kati kitegeeza ki nti wakati omusajja ye tannavaayo kubaako kyeyalaze asirise oyo mubuulirire. Obufumbo ne bwe butabukamu era kibava bagamba nti awali abaagalana tosaayo kikyo. Olwaliro Zambali oyinza okuba oli mubi nnyo eri mukyalawo naye nze bwe nzija ne ŋŋamba muviire Zambali oyo muviire n'akuviira be kakati bw'akuviira n'agenda atafuna ebizibu ebisinga ebibadde wa Zambali n'ajulirira okudda ewa Zambali. Omuganda agamba nti omala kwekoona n'ojjukira okukola ki? Okubuuka. Si buli kyolabye mu bufumbo nti oyina kitottola eri abantu. Waliwo eyali akwagala era kati obufumbo bw'ennaku zino abaana abamu okusanga embeerera kizibu. Kitegeeza nti ekibasanza nga temuli mbeerera obadde oyina b'otambuza nabo omupiira. Abamu nga bateeba amakoona, abamu nga bakuba penalty, abalala nga bakuba ddiimuula, abalala batomeza mutwe, abalala nga bakukwatira mu ntabwe. Kati ebyo byonna gy'obadde abo b'osambyeko nabo bw'ofuna obufumbo oyina okukakasa nti ensamba y'abalingi vuddeko oba mubaddemu abasamba akawoobwo ngudde kuwa ddiimuula kati tugenda ndabe bwenkwata ennyanda zino okuzinyweza. So bw'otuuka mu bufumbo n'otandika nze ne Tom oyo yali ansingira ono obufumbo oba tebuliiwo kitegeeza Tom yakusigala mu bwongo. Kasi otandika okugeraageranya woogenze newe wava. Kati bw'oba ogenze mu kintu oyina kiggweramu nogamba bwemba kutomera natomedde bwentyo bwendi. Kati olwaleero njogera ne Honorable Zambali Brasio Mukasa. Kati sosigala mukali nti omwogezi w'oku mikolo yalinga naye oyo. Kati nina ekitiibwa ate ekyenjawulo kye nina okuwa Honorable kuba okakoleredde aka Honorable era oli bw'ogenda naga Zambali wuuyo atuuse aba mubi nnyo obutakkiriza gye twava. Oyina nti kati level gy'ogenzeko ndala ya Honorable era nze bwenzize bulijjo bwe tuba tusinkana eri nga tugenda okukola ebyaffe tukola nyambuka bwamusimadaala ne bankeberako abo nenyingira. Olwaleero bwondeeseeko ku Kampala Kingdom parking embuze nyingiridde batayingirirwa. Kitegeeza ki nti n'ebyange bye mbadde naawe obinkyusizza kati ntandise okukyuka lwe ndikomawo wano ng'ate njize ebiri ku Kampala Kingdom. Kati akakatiibwa kenkuwa ekitiibwa ekyo si nakatiibwa ekitiibwa ekyo kyenzigiddemu wano bwe ntuuka mu ofiisi yo wano n'enkityoboola n'enkulaba ng'oli
mba nkukakkanyiza nnyo. Ekitegeza mu maka ekyokuyiga kye tuba tujjamu wonna wonna w'oba oyingidde awo oyingidde kkiriza wakumire oggwereyo bw'otaggwerayo n'osigala ekyenkira ebirala biyinza obutatambula kyova olaba n'omusota mugezi bwe guba nga babadde bagugoba ne guyingira ekituli bwe guti bwe guba guyingira nga tegunnamalayo kawuuwo gukyuka omutwe ne gukomawo wano akawuuwo kagenda okuggwerayo ng'omutwe gutunuulira ebizibu biki ebiyinza okunvaako emabega kati gwe tunuulira gy'oyingidde oggwereyo naye omutwe gusigale nga gutunuulira ebibi ebiyinza okujjirako emabega. Njagala tunyonyere ku okuyamba kw'abazadde mu bufumbo bw'ennaku zino kwabwe twalabye story eyo nalabye nga sinalaba bazadde bonna obedda wembalaba naye nalabye bulabi bantu ab'enjawulo aboogera abazadde bali luddawa mu bufumbo bw'ennaku zino. Abazadde mu bufumbo bw'ennaku zino ekisooka edda abazadde baaba nga nnyo mu bufumbo bw'abaana baabwe ng'era omulenzi n'omwana omuwala basooka ne beekebejja buli omu olujja lwagendamu era oli bwe yalabanga nga olujja terukwatagane nalwabwe nga mwana wange nno omuwala ye mulungi naye waliwo omuze ogwo bw'ona oguyingiza mu famire yaffe guyinza ate okusaanyawo famire yonna okugeza emize bagyekengeranga nnyo nti awo famire eyo ekubwa ensimbu mwana gwe totuleetera mukyalo oyo ayinza otuzaaliramu omwana ajja eri omuze ne gutuwuttula eno ensimbu guyingidde mu kika kyatolaganya abazadde okwetegereza mwana wange edda ebitalumyanga bantu mitwe nti gundi ayina abakyala basatu ekyo tekyabanga na makulu ekikulu kyabanga makaaki govaamu makaaki gogendamu era empisa bazitunuuliranga nnyo kati tetukyatunuulira mpisa tutunuulira bulungi bwakabi n'abigudde atya bannanga akawala kalina figa bannange kalina feesi ennungi omutima ogw'omunda feesi ennungi eyo nga bw'ogitunuulidde n'abalala bwe bagitunuulira kati abazadde oli omwana akuleetera taata ayinza n'omutamuleetera ne beesiŋŋaana eyo ne bagala kati kiki twagalane tukoze tutya tugenda kwanjula akati gye oluusi gye bagenda okwanjula n'omulenzi n'agenda n'abuulirako bibuuzi nze namusiimye ne bwe munaakola mutya ffe tubaddeko mu mikolo omukolo ne baleeta security nga security gye baleese kukugira ate gwe babbako omuwala nga security gye baleese si yakuuma nnyo bantu mmwe abazze ku mukolo bagamba eri gye twamugye ayinza okwagala okujja okuyomba ate nedda bamanyeera n'abalenzi okukikozesa effujjo gundi yantutteko omuwala oyo nali nange mwagala muwasa kanumbe bibaddewo mu mikolo gye tukola ne balyoka bateeka security eggulugulu nti bwabaawo abantu bonna abambadde bwe bati mubakwate babakwatira ku mulyango eno omukolo gugenda mu maaso g'okwanjula kati obufumbo ki kitegeeza nti omuwala abadde akyadingisa abantu bameka abaana bano muteekwa okuba mulimu ayagala ebyaddala mulimu amwagalako obwagazi mulimu amulabamu obugagga bwe mulimu amulabamu abaana be nti bwenzaalako muwala oyo kakati ono amudingisa yalina ssente ezisobola okukola emikolo omuwala gyakola ki gyayagala ono amwagala ebyaddala talina newaabwe baki baavu akati omuwala yeebuuza ku mikwano gye egimuliraanye nkoze ntya nti kati oyinza okulekawo jjo gyavuga eri mpenkoni nodda kwona omusajja ate asiika obundaazi mugundi akasajja kakabadde kanjagala bwekafunayo omutwalo kabadde kampaako ebiri kampaayo bwe kafuna emitwalo 5 kampaayo ebiri nengula kino naye mpulira gwe njagala avudde ku gwayagala agenze ku gwatayagala naye ng'ebimututteyo okumwagala gemaanyi goono omulenzi g'ayina ag'ensimbi akati nakali kabeereri nga kawulira beeragaanya gwe olina okunzaalira nagulayo kapoloti kange naye mpulaninga nja kazimba mu myaka 3 ono amututte mu guloofa eri nabugoloobi eri muyenga eri bwebajja amugambye gana amaka gago kati ajja kutuuka mu maka bamusuula mu nnyumba omwami tamanyi na mizeeje amala ewiiki 2 takomyewo naye ng'ate ali mu Uganda amuwulira yabadde egindi ekisubi mu bbaala bakeesezza yabadde egundi mu bbaala bakeesezza kati
najjukira akasajja ke kali akamuwanga obudde n'emirembe n'ava mu gurofa ennene nage ate nga abazadde bamugamba nti abazadde tetumanyi nnyo kubuuza nti obadde n'abalenzi bameka atubuzabuza oyo gw'oyagala omwetegereza bulungi olabye ng'agwanidde abamu kati batwala obuvunanyizibwa nti bannaye katusooke tulabe ku bazadde b'omulenzi tufuneyo olunaku tugendeyo tugendeyo bebagenda abo be balikyalimu kali akaffe ak'empisa naye kati omwana yafuna mwana munnaawo bateekana mukolo kwanjula wekitiibwa ntako yakirina nnyo amanyi nnyo okwekwata ye n'omutabani we ne maama nga bana ne bagenda tugenda tulaba abazadde b'omuwala ennono yasigalamu awo ne bagenda bokka bana ne basooka beekunya ebyabwe omuwala ng'ayambala nnyo gaalubindi naffe twambala gaalubindi wadde mulungi ne tuyinza obutamusobola lwaki obulwadde bw'amaaso manye n'abaana era bujja kubaawo boogera ku ebyo kakati newaffe eriyo sigamba nti bye bino nendi mukulakiggula abazadde bakolanga ekyo kadde wabaawo okwetegereza ndowooza newankubadde abantu abasinga balowooza nti ebyennono bikaddiye nnyo naye waliwo bye tutasobola kutta na kumalirawo ddala ennono ate terikaddiwa waliwo abantu abo abaana bwe mumalanga okukola kakiro kanki bavubuka bumalanga okukola okuproposinga osanze ime oproposinze bulungi ne ime akwagadde genda oyogereko ne taata wo bw'aba wali ne maama wo okuproposinga bw'okyogera bw'otyo kwekwana kale bw'omala okukwana tukireetere ddala bw'omala okukwana ate olukwano olw'olujjudde so kwana kwabanga kwakyama kulinga muyizzi mu kuziga oyogedde bulungi omuzizi yagendanga mu kyama n'akuŋŋaanya bayizzi banne nga bagenda kuyigga nsolo kati abantu ennaku zino okwana bakwana mu lwatu era twandisabye nga tonnakwana mu lwatu ffe kyetuyise okuproposinga musooke kiye ekyemabega okwate ime mugende taata ne maama boogere mu bokka akaffe kye mugende okukola proposal ey'omu lwatu nga n'abazadde eri bakimanyiiko baategedde ebirala byanguwe naye olumu omala okukola okukwana okw'omu lwatu ne proposal mugenda okudda mu bazadde n'abazadde nga tebigatta nga tebakyayagala nakukikoonako kuba balina gwe bagenda okunyiiza kati okugeragera nalabye omuvubuka era ku TikTok kuno ndowooza agamba badde n'omuwala emyaka 5 era abadde ateekateeka kumuwasa nga buli kimu kitambudde bulungi naye Katonda nga bw'anaakuyamba agamba nti omuwala oyo babadde omuwala takkiriza mukubira simu omuwala yamukubira hello baki oli otya omuwala yakuba omuwala yeka yamukubira yagamba tonkubira nze nyanga okukubira omulenzi nga takkirizibwa kukubira muwala omuwala yayina okukuba kati naye ng'omulenzi ndowooza njagala nnyo kakati okusoomoozebwa babadde awamu nga bali mu kwogera balina bye bakola kakati omuwala essimu y'omuwala ono akuba ku ssimu y'omuwala nga buli awo ng'ekintu bwe kinaakugira naye kankube ku ssimu y'omuwala ono yansevingamu linnya ki nga yamusevingamu Tracy lya muwala kati kakati omuvubuka atandika okwewunya ti nze Tracy ekiddiisa omuwala ono naaba nga yansevingamu Tracy nga tasobola kunsevingamu nti nze bakkidde awo kiki kakati abuuza omuwala ate tebyatabukidde awo mu mpola kakati omulenzi afuna gundi endala etandika okutegeera nti ono ne bwolaba mpita Tracy tasobola tannatuuka kundaga mu bantu nakunjatula else alina waabeera awali omutuufu nga nze ne bwemba nebbiridde n'enkuba essimu bwerireeta amannya ejja kuleeta ani Tracy kati ekyo kyekireese obuzibu kyekiri kyenagambye nti eno ebeera production basooka kuteekateeka ttaka wagenda kuzimbibwa factory bw'omala okuteekateeka ettaka factory wegenda okuzimbibwa n'oleeta ba engineer ate n'osooka osaba olukusa mu KCCA kati olukusa lwe lw'abazadde ettaka olirabye ye muwala n'omulenzi mulabaganyeeko kati ekiddako kuteekayo plan olese etteeka erya construction bakayisa kati n'otwalayo plan bakuga tozimba nga tonnafuna lukusa okitegedde tokwana mu lwatu nga tonnafuna lukusa
kubazadde kituyambeko okwongera okutereeza yogera nga abasaagirira naye kyagala omanya abavubuka twazula nti omulembe guno olwokwagula nnyo ku internet katubeko byetwogera ebyangu bibayambeko okutereeza obufumbo buno bwetubeeramu abazadde before buba n'emirandira gwe musingi naye abazadde buli bamutwalira ekiwedde akona musitamu mwakola dda proposal mwa buli kimu kyaggwadde yagamba tugende tayagala kunyiza muwala we tayagala kunyiza mutabani we era agamba mwe mwalabye mutya nti taata nabaddewo ne miliyoni zange 2 awo njagala kukola mukolo gwa kwanjula omukyala yoyo gwensiimi kakati ate nga naawe bwali osiima nnyina woono teyaliyo bambi noga nti ndowooza asiimye nga nange bwe nasiimaalibwa ngobata kati bwe bagenda bikugwa nkoto ate naddala nga ffe abavuukavuuka bafunyemu ku ssente olumu ne mama tobakkiriza nnyo okubeera mu meeting mama tujja kunnyonnyola tujja kuba ne meeting 2 ebisinga byaggwa bakuleetera budget gwe tukuwadde abantu 10 bw'olina okuleeta ku sayidi ya maama ku sayidi yo taata naawe rondayo 10 tobasukka nange nina be nasoma nabo batusabye abantu 5 nina be nasoma nabo nina be nkola nabo ate ne mikwano gyange gino kakati omwana nabaga ya dictatinga okitegedde omusajja nabiraga haba mpadde abantu 10 ngenda kola ntya kamanya bwe mulekayo entwala mukasa agenda kukiwulira ate oba batya ate kojjawo omwana ono sajja oyo yamulera naye ate kakati 10 kojja kamujjemu ntekewo kamanya kakati awe wali eki so n'abantu ennamba yange yagendanga ku buko bagitegereganangako bazadde n'abazadde bulungi ng'obudde bukyali nga n'abaana batudde awo amanya nti kakati budget gye tulina eri bweti bwe tuba tukoze omukolo gw'okwanjula bano be tugenda okuleeta namwe muleete bano bwe tunaakola embaga tujja kuleeta bano nabano tujja kuleeta wano ate nze omuganda namwagala nnyo mu mikolo gyonna yagigabanya bw'atuuka mu kwanjula akugambirawo nti ogwo mukolo gwa muwala era ab'essayidi y'omuwala ffe abeew'omwami ne bwe tuba tulina ssente zitya toteekayo lugezigezi olugezigezi terugenda waabwe wa mukyala omukolo gw'okwanjula mukolo gwa muwala ate embaga nayo ne bagibalekera ne babaga nti egwa ku sayidi yaki ya musajja era mmwe bwe mupulaninga nti embaga tujagalako abantu 5 sayidi y'omukyala tubawadde kaadi 3 era kyekyo akanya kulaba bwana abalondamu kyova olaba naffe mu kwanjula taata ayimina nagamba njagala 20 nze mmanyi bwe naateekateeka kubanga mukolo gwa mwana we gwe oba olina sente meka ne bw'oba okutte sente n'oyambako ku sayidi eri okuteekerateekera omuwala tetukiraga nti wateekedde sayidi eri toleetayo olugezigezi lwo n'okubayisaamu amaaso bandikoze abo omukolo babayambye eki bandikoze omukolo nabo bakuyambye guteekawo ogutadde wabadde wammwe lwaki tewamulese n'omwanjulire wa kitaawo oba mwe mwayambye nolwekyo ndoza ekyo tukyogeddeko abazadde bakitegeere tusoose ku kiri okunoonya abavubuka engeri gye tunaatereezaamu amaka gaffe nga tetunagenda mu kukwana okw'olwatu wabeewo obudde abazadde n'abazadde okwogeraganya abatalina abazadde bonna nga baafa mu bulamu buno tulina abantu betuyita bamenta olina omuntu gw'oswalira olina omuntu gw'okkiririzaamu omuntu oyo muyite nga bukyali akuyambeko abeeko byalaba bagamba eriiso ly'omukulu ewaddugala weewala waliwo omuntu omukulu byajja okuga nti naye omuwala bw'abadde wano ate eri omuntu ewatukula tewalaba njagala kwewaka ekyokulabirako nali ntandika ebyomukwano bino nga nakamala senior 6 senior 6 njikola 2 era dene 2 awo ebbanga awo eribeerawo awo nga mulinda ebibuuzo bya bannanga abatulaba musiriikirire muwulire ebizibu by'omubaka wammwe emboozi njimaze tomala mboozi lwakuba nti eri wali abatulaba sebo kati omaze senior 6 awo mukama bwatyo bwe yakola naye nzijukira gamba weeko katono nina omuwala gwe nali njagadde ndoza mulaavu eno nga bumanya yeye ekito akamala senior 6 nga muyitirivu nyola okuba nti nze mu bulamu bwange nange nina senga wange taata bwe yafa senga wange gwenkuza n'emiro bunjo Doris nze ne bwe banfunyaani gye nsooka okumutwala kati oyo ye taata kuba singa teyali mukyala yandibadde ani era nzirikulaba nyine buno obutoototo nga bumanyi ogwo omukwano ogutandika omuzesine sikisa olira nga akuze nenda okugenda ku campus
kakati mufuna amanya sijja gogera mukazi watu bwana yeye atekwa naye tugamba ko limu kati mulete waka neno kwali na kuguma ngabo manya bavuga mulete wasenga bunjo mire bunjo mugasenga kaka yeye amanyanga ngabo manya abantu abakulu nzijambuza wadugala we wala rambuza oli otya no nyabo mu bitambula bitamu big angamba izambali ono mukwano gwe ye masingana wakusomero tubate tusome fenna bwabuze bibuze bwamugabula manya batokuru bagabula ngabigwa ngatumaliriza ngayangamba njagala okugamba mwana wange mu dakika 5 zenda bye bwana oyo mufere nenga goraba matiri yo class andaba matiri bona nenga mze yona ne alina omutibo ansoziza naye tukate all story short kwange bitumya nnyo kwenyumyako naye gye byakira baferanze ate champeza cha omufere wa mwendi naye omufere bwe nenga ngulire mbozi je nalimu omuntu eyali amwagala nga nze muyita muko ate nga naye ampita muko gamba muko batuteka mu mbeera nti gwe oli mwanyina woono ate n'oli mwanyina we nze ndi mwanyina woono n'oli bwasanga ndi mwanyina woono kati nga bwenkusanga ngamba muko mwena ne mugabe muko kyekyo webale kunkuumira munnange mukomba nkwagala nolega muko webale kunkuumira nga mulowooza mwena emboozi ekwata kala ngera ne batubeerawo ne tunyumya oyo akyaliyo alina gye bamutwala tuddemu tumuyite muko ng'asisinkana n'oli omukulu kamanda tetumanyi okwesisinkana muko nsanyuse nnyo okulaba nga buli omu amanyi nti ono mwanyina wooli webali kunkuumira olyanoloza nze ndowooza ono mukulu wooli ate nonaganze ndi muto wooli muko kintu kitambula bulungi naye olumu ekyagiraganaga muko okulaba ngaomwavu ennaku zino muko nakwata mu nsawo noloza ampadde nga ne famire yanjagala mukoddomi wange mwanyina wooli famire yanjagala muko yarwana kumbe ne muko mumutima ayina abaana mukunya abanaye mukweyamba ekintu kinywere kati naawe lumu n'omusanga noga muko yampayo muko nawe nze nali bubi sagala kulimba ze nali bubi ye muko yali bulungi muko yali bulungi ali mafuta yali binga mukali buno ngira bulwasanga ayiwa nze ni muko family banange yanjagala mwanyina w'omukyala wazike komawo byali bingi naye kati we byafundikira tomudanga mukalisa neche mbadde ndeta kimu tinayagala njagala okuzaayo ku liiso ly'omukulu okulaba ewadugala we walaba nti yalaba mabona nga nti kubyenjogedde n'omwana ne banga 5 wumula bivemu tandika okusoma ko sokomaliriza byonna ensi bweriterera ojja kufuna ebyenjawulo ojja kweroboza ogedde bulungi to papa ninga wonna omuliro nali ngukoze bulungi nga mugamba njagala ngenda ku campus nga afunye omuntu wange ngenda okumala okusoma campus nga maliriza bumaliriza nga nzaala baana bange nga atandika maka okitegedde omusaya gamba nti ng'oyanguye kati nga ninamu kino bamuntwalako tata wange yafa mutonyi yafiira ku myaka 29 alinga owange yafiira ku 3 mogo oyogedde bulungi kati nali ninamungamu ekyo nga ne muzayi wange akiŋŋamba nnyo setulinga mangu obulamu bwo oba wakuba nabakobe nabo ozali n'abaana bo ng'okyali muvubuka obakolerere ng'obudde bukyakola ki bukyali wali mutuufu nnyo keera naye lwakuba wakerera ku bafere kati nga mubeeramu nnyo ekyo saala mangu nga tuba tunyuma nkitamu ya myaka 29 yali agenze kati nga jenega tata kwa 29 bwaba yatuleka bana yateekateeka mangu kwanga 29 nawo kibalamu awo ndi mu kibalamu awo ndaba because bili 5 ndaba ngenda myaka 19 awo ngati kati nange bwe nchangu ya mangu kwa nti ogenda tuka myaka eyana nga abaana bakuze nga munyumya byonna kwa ngono okuwerera kuwedde
kati ekyo kyekizibu ekitujjidde nti abantu babuusa nnyo abantu abakulu kati amaaso. Wonderful. Kati ate abantu abakulu bano bayina ebyasooka batomera tebaagala nnyo bitutomere baba abato. Kakati oyo agenda kati jjajja oyo ampisa ngamba ki ayina kyayagala okubuulira ye kyalengedde gwe kyotanalengera naye nga ye kyamukoona dda gwoleme kitomera. Kakati era kiringa oluusi ebintu ebimu mu nsi nze ngenze entambula nendaba nti abantu kati edda batugambanga nti abeeyogeza mu makubo gombi oyo anaatera okugwa eddalo oba ayimu kazoole agenda yeyogeza mu kkubo naye kimanyi nti kati abeeyogeza mu makubo be basinga obungi kati ate beeyogeza n'ensi bonna ebayitako ebalaba. Kati nze mpisa emulago wali mu bitaala ng'aliwo omusajja abuulira njiri kati mulimu enjiri ey'okweyogeza ng'abuulira enjiri naye nga tebabuulira tebaliiwo. Abalala bayimiridde mu bitaala endabirwamu ziri waggulu kyokka nga ye yali sirias bannange naye nga tewaliwo wadde muntu naki. Kati okweyogeza susse kuvudde ku leva eri gye twalabirangamu abantu nti batulalukako oyo musalire mangu amagezi kati balalukidde ddala ate balalukidde mu bitabo batukungudde bagoko kukungula okabira obwerere jalinga miggofe mu oliranga naye kati okaba oyo akabira cyane ayagala tukungula okoko oyo bamukubira ddala akabira ddala amakube aleme kungula. Kati tuyina ensi weetutadde buli omu weemutadde buli kasonda buli muntu kaalimu kamunyiga bubwe buli kasonda buli muntu waali akamusanyusa bubwe. Kyova olaba kati omuntu ennaku zino mu famire edda twabeeranga n'omuntu omu nga yayitamu mu famire naye nga famire yonna gwetendereza emukwatanga kalira ka mwana waffe tulinayo gundi yoyo RDC bwowulira oyo mwana waffe mwana w'ababa gundi mwana wa taata ow'egindi nga famire yonna emulowoozaako emwagaliza biki birungi. naye kati olwaleero omuntu afuna ekirungi abalala ne batandika kumulaba bubi yasoose naye ng'ate yaliko omulandira okugenda ositula famire naye ajja kugwa ajja kiraba so nga abedda baayagalizanga bwagaliza mumwongereyo mumwagalize mumuteeremu essaala. Abedda okumanya baali bantu bagumu nnyo ng'omuntu asobola okuzaala mu mukyala w'omwana noono gwe bazaaliddemu omwana n'ategeera n'oli n'amanya nti ewagundi ninayo omwana ne bakisirikira bonna gamba beesetingiranga n'eddiiru naga leero ojja kuyingira awo ono naddera mu nnyimbe beesetingira munsiisira bulungi nnyo ojja kuyingiramu eyo ensiisira eri eriranya ku muti gwa ffene kati eri mutuba yeyange olaba yenyenye ennyo tojjaayo bannange kati kano tegakyali mawano mumikolo amawano mu nsi puroguramu eno bagita amawano mumikolo oba amawano mu nsi. Lwaki olwaleero twogedde nnyo ku ne bwolaba neetooloolera ennyo kubanga ekitugettisaamu abazadde n'abantu abakulu betuswalira kubanga tukkirize abantu abasinga bali mu maka gaabwe naye nga bali ku nkato bali ku mpiso bali ku bunkenke era nze njagala nnyo okulaba baawukana ng'omuzadde w'omuwala ali wano n'omuzadde w'omulenzi ali wano n'abajja ne bagamba nti mumanyi abaana baffe bano bagezaako bena kubanga ennaku zino okuumulembe gwa digita abantu bagadde nnyo bagende mawulire babyogere wadde ng'ekyandibadde ekirungi tebandibitadde mawulire kwandibadde kutula naye bwe muba mugeze mawulire wandinga baddewo sayidi yeno naye nabaga nti abaana baffe bano twakkaanyiza n'abazadde twakikkaanyizaako okwawukana kukole kutya kubeerewo era baayawukanye mu mirembe full stop mutaddewo biteeka muki mu mawulire nga tebiriko nakugamba nti bannange ono kagozoyono kubanga n'amawulire nago kizibu n'amawulire nago kizibu kubanga kati abantu balowooza nti obufumbo bugenda tutambulira nnyo ku mawulire nze nsobola okuba nga nze bakiddaawo nga ndi wa mawulire nnyo nga bwe tuweereza abantu bweti naye mukyala wange wali omulabyeko ku TV kyoba radio kyoba ku mukutu ki ng'ayogera ku mawulire ate ng'ono kyabaafa ye kusokaasoka omanyi tebayita okusokaasoka gwaffe gw'amawulire ffe tufuuyirira zirwana etumanyeeko ekyoya kiki kyenkukuulamu osomoleyo ekikola amawulire nakugamba ati awo nakugamba ati awo ogenda okulanga omuzadde nze namanyirawo nze wange si mubbi kati nineera nalaba omuzadde omu ng'aga nti omwana wange si mubbi ekisooka ne ssente aziina ekyokubiri alina n'enjuye kakati kitegeeza nti omuntu gw'owasizza ng'alina enjuye omutima gw'ojja kuba omutadde mu muzigo gye mupangisa
nga gwe yerevo yo yakusooka kwezimba kyokka yo omuwala yazimba dda alowooza ku makaaga agadi najjeera n'omuzadde avuddeyo akiwaddeko obujulizi so omwana wange alina n'amakage tayinza kubba obusente alina essente mwajja kutweragirako kitegeeza obuzadde tewatuula kanya n'ogamba nti kakati ono nga bwakusingako mwenna okubeera ku birowoozo nga bigatta nga bikwatagana mukole kino bwembaddala mwagalanye naye buli muyingira mu kintu ng'oludda olumu lukyekubidde wabeerawo okusoomoozebwa ne bweba minzaani n'ekyokubiri ffe tetubagamba nti buli kimu kirina okujja mu mawulire kubanga amaka mangi gatudde mu bizibu ebinene ennyo pulogulamu eyo tugiyita amawano mu mikolo waliyo ebizibu mu nsi nyumyayo 2 nange nkunyumizayo 3 kati waliwo omu yaŋŋamba era abantu Sebata yayimba nti mulaba mayumba nze mbagamba agatemagana ategaba zaabu oluyimba olwo lwa Sebata lwalimu amakulu mangi simanyi oba abazadde b'ennaku zino bakyawuliriza ku nnyimba ez'amakulu ng'ezo mu maka mulimu eyanyumiza bino bye tubeeramu naye nti nze weewange nti ye nina ekizibu kyesirabangako nti omusajja ajja nankubira awo tirina kyemukoze obusungu abanga ekintu ekimutembye naafuuka ekizibu bw'afuna ekitambo ekyo ekimutemba n'ayonoona ebintu byonna mu nnyumba n'alyoka ate amaliriza nga ajjemu n'empale atadde awo obubi ne mugamba wangi olumala omukubakuba ng'afulumaawo ng'adde awo mu mulyango wennyini sina kufuluma munda ng'ayonoonawo wonna ng'aleka obukyafu obwo ng'agugumuka ng'agenda oddamu okumulaba nga wayise ennaku 2 ate bw'aba akomyewo akomawo ng'essanyu ly'ayina ne ssente z'akuleetedde nampitire munnange nsonyiwa ekyo kyangwako miliyoni 3 ziizo nsonyiwa era waliwo abantu abagaggawalira mu mbeera eyo yetondera mu ssente yetondera mu ssente afuna ekitambo nekimutemba nekimujjako n'afuuka kasungwira n'akuba buli kimu kyalabyabwo n'amaliriza ng'akoze n'obukyafu ennyumba yonna agifukidde agyononedde kati embeera eyo mulimu ebizibu ebitasobola guminkirizika nga byetaaga okwogerako nebiggwawo oba ne mukkanya abantu baawukane ate abantu bangi nnyo bino ebya .com bye twajjangamu abantu bafunye endwadde naye ng'endwadde ezo osanga ate za bika byabwe nga gye zibatawanyiza ng'abantu basirise n'ebintu naye nga bw'ona obuuzaako ku gundi bannange mutabani waffe agugumuka ekiro ne yeetikka ebikunta bannange nga tannatuuka na ku siteegi ewasa tukole tutya ekika nga kimanye ekyo kikolera nekikkakkana bulungi ekintu ekyo nekikkakkana nekiviirawo ddala naye omwana ajja kkula nga wamatuka ku bitanda agw'ennume z'ebigo babbu muba muli mutulo nga omwana mukulu naye nga wamatusa agudde akubye omulanga wawe nga gwe batemako ensingo nammwe mu nju yammwe awo nga mukyakula omwana ne mugenda mu kisenge kiki ne mukifuula ekyokumanyiira kumbe kirwadde kigenda kukuliramu nga kyetaaga okutereeza kikulire mu baana abo ate ng'abaana bagenda osisinkana baana bannaabwe bataakula nabo bwe bufumbo kubanga bannange mu maka muno nange waliwo munne bannange ati ebintu binyonega twogera mawano mu mikolo ne mu mbaga zaffe abantu okwongera okutereeza nange waliwo eyanyumiza mubuuza nti owaayo ki ekyatuukawo ku maka nga sikyakulaba nti munnange nagezaako naye byagaana wali obaddekaawo munno nga ekitambo kijja ne kibaka mubake naye nga bwe kimubaka aba ayagala nekimukunguza aba ayagala ate wekimusanga olumu kiyinza mumusanga awo alina abaana kakati ng'alyoka amubaka n'amukunguza n'amuwalula n'amutwala mu kisenge ate si ddakiika nyingi nnyo sekenzi nga 45 nga nawandagala awandagadde nga munnange nsonyiwa kati nga n'obuswavu bumukwata ng'avaawo ewaka ng'agenda kijja buzzi kakati ate nga bw'aba tekinnajja tewali kyakola wali ne bwamukwalako munnange gwe wagenze nojjanga noba ngaali mulumiramu oyo noba gaguddemu musisi kakati nteredde bulungi tugende mpolampola nga tewapa
siri bulungi nga basobola okumala nga bali bannamyeveero oyogedde bulungi nga basobola okumala omwezi gumbu 2 3 naye lwekizze nekimugugumula ne bwaba ku dayiningi olumu kimusanga ku mulimu kyekimusanga nga asiika enva supu ayinza obbayiikiraawo kubanga ku mulimu kati kyanyi muyinza nga bwalabula nga kimukutte ku mulimu nga avuga emmotoka kapaala ngero omukyala bwabulira eŋŋombe kimugiddeko oba musanze ayoze engoye ng'aziggyako ebbafu ng'aziweri ng'amupaka kati ekyo bw'otamanyira muntu wo n'akikolako ogusooka n'ogwokubiri oyinza okugumiikiriza tosobola kyebava baga nti abakazi bagumira bingi mulimu atomic bomb mulimu bugulunet mulimu ebizibu bya mutendera kati amaka ogalaba bweru wano nga baga nti ennyanja osobola okugiraba ng'eradde ng'etedde bulungi bweti naye gigende mulojja okutegeera otegeere nti erimu n'emigga egigiyitamu wakati so tulwana nnyo ekitukoza puroguramu nga zino nti nga tonnayingira maka abakusooseyo kkiriza babeko bye bakugamba kubanga baba babirabyeko tusobole okunyweza kye bayita family unity kubanga nze nsuubira famire zonna bwe ziba ziteredde n'eggwanga lisobola okubaako bye litereera era ekigenda okutereeza eggwanga maka gano wakulirawa gwe bw'ojja nga ewammwe baali tebeeguya era byogenda okukola bya buteeguya bw'ojja nga ewammwe baali tebaaniriza bagenyi era togenda kwaniriza bagenyi mu maaso go obalabanga bivve bw'onojja nga ewaka baali tebakutendese kubuulirira bantu tojja kubuulirirwa ye bannange tunaakola tuti ekintu kino twagala kumaliza twogera ku nnakuli nze ndimukkiriza ndi musajja omukristaayo ennyo n'obulokole nabwatula mu mwaka gwa 2005 naye kakati waliwo enjiri si mbi naye kati olwokuba bino bwe bibeerawo tulina okubyogerako ngisanze nnyo mu bavubuka baffe ne baagalana era n'ekigambo ne bakinyweza kuga nti nze okundabako bwe nnakula emikolo gimala kuggwa n'okyala mu bakadde baffe n'oyanjula n'ompasa which is a very good thing era kituufu nnyo naye ate gye bikkidde nsanze abantu abaayita mu mbeera eyo efana bwewuti nga tebawangadde anti kagamba kati bw'ofunanga era buli muntu ali eyo omanyi ne bajjajjaffe okuva edda nedda nti baayinanga jjalibu ng'oli bw'aba asiika ebinyeebwa agamba banaye mwongereeko ekkiro emu ya jjalibu jalibu yasenanga akajiiko bwati biyidde mulozeeko omunyo gwego okulozaako n'omukyala ne bw'aba afumba nva agirese egundi ekijiiko ekitabuddemu oba omulawo n'agukoona wano naye awulire otunnyo twetwo okuloza jalibu n'abaakubanga endongo nga basse batta baddaani mugula abaffe abo ab'edda baatuukanga mu kifo nti tugenze Ssemuto kukuba ndongo nti ye ku ssaawa 12 baakubanga jalibu mujje mulabeko ku kye mugenda osasulira oba kituufu oba kinaaba kituufu era abamu baakomanga awo kasita nalabye ku jalibu ekivulu tayingira kaakati ensangi zino omuntu yenna bw'otandika okuwulira nga tewaaba ejjalibu nange kumala genda waffe nange era tojja kundaba okujjako nga maze okwanjula ewammwe waliwo abantu ekifaananyi kye bakweka okumutegeera ku butonde bwe kubanga bw'onaamutegeera bifo togenda kukkiriziganya nakyo abantu baakula naye tebaakuzibwa era kye bava batugamba nga bajjajjaffe edda nti omwana oyo ku makya azuuka afuke nga tumulaba bakupime bakoleko olupimo bw'aba atiiriisaawa we bakwatangako twagendanga ne mu mpaka ez'okutumbiiza era nga bw'otumbiiza obulungi n'abazadde basanyuka nti oyo omwana ajja kuba mutumbiizi kadaba kasajja lwazi kasajja ako kakati era abazadde awo we baalabiranga abaana naye kati abaana bali mu bisulo tetukyamanyi bwe batutumbiiza omwana akula nga naawe yamuzaala tomanyi bulemu bumuliko abasinga batambuza bulemu
n'omusanga omusajja akubye ebikalu naye ng'obulemu obumujjudde lwakuba takutte miggo kumutegeera nti oyo aliko obulemu naye nga the biological part yonna bulema bwereere. So kati abazadde nakino mukiddemu mutunuulire obutonde bw'abaana bammwe ne bw'aba mwana muwala abaana kati balwadde endwadde naye ng'endwadde oluusi kawuka kamuyingira nga muwala muto ne kamufuukira ekizibu ne kamuleetera ensu zatayinza kutegeera naye luli bataata bayimirirangawo omwana oyo anaabe bulungi maama ng'afa nnyo ku mwana omuki omuwala onaabye bulungi ezo enjala ziyinza okwetukuza ezo ye yakiyisanga wano jako enjala ezo genda osaleko enjala onaabe ng'otukule naye olowooza baali bagambanga kubanga naawe ne bwoba n'enjala kati zino ze balina ezannamulimi ennaku zino zibongerako ne zibeera nezimu ne zeewetamu bwe ziti toyinza muwa mutwe gwa kyennyanja n'agwoza n'agutukuza mu nviiri okitegedde enviiri n'ozikwata mu bulungi zivaamu buli tosobola. kakati abaana b'ennaku zino waliwo abaafuna obulwadde obwo omwana n'atya okubuulira bazadde be n'akula n'akalwadde ne kamusenkenya mukanyakulira ndikundi omwana ebimu ne bibaviirako abamu n'obutazaala naye ng'akalwadde yakafuna mu buto n'agaana muzadde n'agaana okukategeera abaana abalenzi bo babategeeranga ng'omulaba buli kaseera anyigirira akatunguluke akanyiga ati bamugamba bamutonyezeemu akatuntunu tulabe mwana oyo muleete muyengereyo akatuntunu ne bamanya naye kati abaana tetukyalina budde bwabwe bukola ki bumala omukyala akeera kwenjeera bibye n'omwami okedde kwenjeera abaana nabo bali mu masomero bavunanyizibwa ku baana bangi tagenda kufa kuwuwo so gundi ezitafunye ejjalibu kwe kufuna okusoboozebwa okwotuuka ku muntu abazadde nga tebenyigiddeemu kakati noono olw'okuba yeerimbika mu ddiini n'ataba na jjalibu kakati ogenda okutuuka eri nga kyewasuubira ku muntu ono n'ebifaananyi bwozza okuba kyekiri kye nagambye mu kusooka nti ono aba oluusi ayina waayise alidde ku mapeera alidde ku ntuntunu amanyi bwe zikambaga n'ezibaalaala ayawula namungodi ku bagiya kakati gwe akutuuseeko nga gyabadde wa Ssemugoma nga ddala ye Ssemugoma oyo mwami wa kyalo era nga bw'ayita mu kkubo oluwenda lusigalawo nti Ssemugoma yayise wano Ssemugoma muganda wa Walukagga kakati nojja olaba ng'omusajja atambula naye ng'omusajja bamugamba oyo buli waayise Ssekibotte oyo Ssekibotte kubanga waliwo abayina ekibafuula abasajja nga tebakyali baki ng'omusajja takyali musajja wabula yadda mu bika by'amayembe g'Abaganda bye bayita bakasajja muntegedde kakati nga kasajja okuvaayo yeegolole bw'ati bamulengere nti kasajja nga tasobola kakati omuntu nga wamukubye embaga n'ebirala ng'abadde wa Ssemugoma nga Ssemugoma waayita baga Ssemugoma ne mu lusenke ekigere kya Ssemugoma kyaguma asobola okuddukira mu matovu kati awayise Ssemugoma ate nga kkovu lyeriringiza neriddayo mu ssonko agamba ono omusajja kkovu liringiza liba lyakajjayo obuyembe neriddayo kakati awo we wali obuzibu obuzze abantu bakwese bingi mu bisenge eyo bye bataagala kubuulira bantu kakati ffe bwe tubyogerako naawe bw'oba omanyi nti oli musajja waliwo ekyakuyitako ate tokkirizanga nnyo ekikuyiseeko kizza mu public ekiganye kiwummuze mutegeregane n'oyo akirabyeko kikomaawo naye ffe wama programu eno kitukoze kimu abazadde mukomewo mu buvunaanyizibwa bwammwe ekyokubiri n'abaana baddize obuvunaanyizibwa abazadde babayambeko n'abazadde babeere n'ekitiibwa eky'obuzadde kubanga ddala bangi batudde mu bufumo naye nga biganye omwana namusanga mubuuza omuntu naga mpengaleza olabe tasobola wadde no namugaa nti wange ng'abo yaana ayaayaana amaka gange ngagala nate essanyu nina kulijja mukono ate nenjeukankomawo ate nengenda ekirinya bigone nenonyayo essanyu naye nga wano balaba nti nfulumye ewantu ewatuufu yensi kakati ebina bitukosezza olwale mukkirize tukomaawo programu amawono mikolo wagali mukutereza amaka ate kwanga bino tubyogerako nga bwe tubirebye mukulu ono yangaye ndi mukulu
tojja kutufuukira kizibu olwokuba wafuuse mubaka ogaana okuddamu onnyumya ebintu bino nenkomawo ne tubinyumya tutandise era tujja bbaweereza